Ttiimu ya rugby y'eggwanga mu kiseera kino yatandise dda okutendekebwa okwetegekera empaka za Dubai Sevens. Ensi okuli Bungereza, New Zealand, South Africa ne Australia nazo zakwetaba mpaka zino ez'okutandika nga 2 okutuuka nga 3 omwezi ogujja. Ttiimu etraininga nnaku 4 mu week. Monday, Wednesday, Saturday ne Sunday. Leero batraininze ku makya saawa 12 paka mu kitundu ne bagenda bakola ebirala. Ttiimu yakusitula nga 3 omwezi guno era nga bakutwala abazannyi 12 nga wano kampuni ya Roundball bw'eviridde okuyamba ku ttiimu eno. Twagala okuba nga tusobola okuwagira emizannyo gye tulina mu Uganda. Rugby muzannyo bafunye success nyingi, ba champion ba Africa, baliko ba champion ba Africa mu 15s ne 7s. So twagala funa engeri okusobozesa abantu omuntu wa bulijjo ogenda okuwagira oba okulaga obuwagizi bwabwe nga bagenze Dubai mu December, bagenda Cape Town era mu December, then Hong Kong omwaka ogujja. Twagala omuntu wa bulijjo abenga asobola okukikola. Era tuvuddeyo gamba tujja kuwagira okusobola okufuna ebbeeyi entonoko omuntu wa bulijjo okubanga asobola ogenda. Ekyokubiri ng'osobola okusasula mpola mpola, tugambe agendako Hong Kong okuwagira rugby obenga osobola okukikola. Empaka za Dubai Sevens bwe zinaggwa bano bakwolekera eggwanga lya South Africa mu December ko ne Hong Kong era mpaka za rugby. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule. I'm Marvin Green, ladies and gentlemen, I present you